Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Buno bubaka mbusindika eri muganda waffe Mwami Bakaluba. Mwami Bakaluba, lekeraawo okuzannyira ku busiraamu era tukusaba lekeraawo okuzannyira ku bamaseeka nga bw'oyagala. Yes, Allah akuwaddeko akatono. Haji Bakaluba bwe babeera nga banoonya abasajja abagagga abalina ssente mu Uganda toliimu. Mu Uganda toliimu, nerekeraawo okujooga baseeka. Tosobola kugamba nti nolaba obusajja bunaku ssente zabulema okukola ne bujja ne butandika okugaba ebintu. Tewaliyo seeka yenna mu nsi muno asobola kujja kugaba bintu bya muntu omufu okujjako ng'omuyise. Tewali seeka yenna asobola kujja kugaba maali ey'omuntu omufu ng'abantu b'ennyumba y'omuntu omufu tebamuyise. Mulekeraawo okutyoboola ebitiibwa bya bannammwe. Baseeka bangi bagagga balina ssente. Naye gwe olwokubanga olina akayumba ojja okalaga buli ddakiika n'olaga omukyala wo ne mulaga ebisenge ne mulaga gye musula. Abasajja abagagga bangi ate nga tebalina biwawaatiro. Abasajja tufiiriddwa abasajja nga bw'oyinza okulaba Haji Musa Waitoda. Yali musajja mugagga nnyo naye ng'awa eddiini y'ekitiibwa. Tuli abasajja ba Haji Kitasimbwa baali basajja bagagga nnyo naye nga bawa eddiini yaabwe ekitiibwa. Nga ne Zaka bw'etuuka bayita amaseeka nagajanga ombaliremu. Tubadde n'abasajja ba BMK badde basajja bagagga nnyo nga bawa eddiini yaabwe ekitiibwa. Tebayisa nkuba maseeka bwe batyo nga gwe b'olowooza. Wallahi tolina kyoli muganda we Bakaluba. Tolina kyoli abasajja balina amayumba nga gatudde ku yiika 10. Toli musajja mugagga. Ate n'ekyo kitone Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde kuleka kulowooza mbu oli mugezi nnyo ebyo by'olimbalimba abantu. Nti ze nakola mu muzira emyaka 15. Teriyo bantu babadde London emyaka mingi nga tebalina zimba, tebalina maka. Allah abatannabateekako mukisa gwe. Tebakulimba nti gwe Bakaluba omukisa gw'oyina gwe wakafuna ku gwe yagufuna. Bakadde bo baseeka. Allah bakola emirimu emirungi, Allah n'abasiima n'abassaako omukisa gwe. Omukisa gwa Allah gwe yabateeko ne gukutambulirako naye n'ogufuna, si kuba nti okola nnyo ebyolimbalimba abantu. Abooluganda bonna abalina endowooza bw'etyo nti obugagga buva mu kukola nnyo na mu kupulaaninga oba weerimba. Abasajja abasindika ebigaali Kaleerwe n'abeetikka ensawo mu Owino bakola nnyo. Be basooka mu katale, be basembayo okuva mu katale. Singa kyali kukola nnyo abo bandibadde basinga obugagga. Naye Bakaluba lekeraawo okumanyiira abasiraamu, lekeraawo okumanyiira bamaseeka ng'obayisa mu maaso nga bw'oli. Eddiini y'obusiraamu Allah yagissa. Yagamba nti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nze Allah nze yassa Qur'an nze ngenda okukola ki? Okugikuuma. Emmaali y'abafu okugigaba si baseeka nti bebagamba nti gundi kutwala kino, gundi oyambadde bulungi twala kino. Nedda, Allah subhanahu wa ta'ala ye yagyegabira. Nagamba nti lidhakar mithlu hadhi unthayain. Ekisajja bwe kitwala kiro, ekikyala kitwala haafu. Sinti baseeka ye batandika okujja mu makaago ne batandika okugamba nti ono atwale. Nti obusajja buli awo ne bujja mutandika okugaba emmaali bo bwalema okugaggawala. Gundi genda mpola. Genda mpola. Allah subhanahu wa ta'ala buli waawo omuntu emmaali atandika okumera ebyowaati neefuulamu ku bantu. Abagagga bangi abali mu nsi muno. Gw'osinga Muhammad Kakisente wali omuliddeko nga avoola obusiraamu. Omanyiika z'ettaka z'alina gw'olina yiika mmeka? Wallahi lekeraawo okumanyira obusiraamu. Bwe kinaaba ekitujja kukunga abasiraamu abakuwa okubazimbira ennyumba n'abakugulako buggeeki n'obujjiba biveeko bigula, tojja kumanyira busiraamu gwe Bakaluba. Tetujja kubikkiriza ebyo. Imam Ali yagamba nti lamma saqatu ahlu al-batil ala al-haqq, abantu abaali ku mazima bwe baasiriikirira abo abalimba, tawahama ahlu al-batil annahum ala al-haqq,
abantu abali bogera ebintu ebitalina makulu balowooza nti bo bali ku mazima. Tetusobola kutunuulira ng'oli ku ddiini ya Allah kutandika okumanyirira abantu ne bujja ne bugaba. Waliwo seeka ajja okugaba emaali nga tebamuyise. Mulekerawo okutyoboola ebitiibwa by'abantu olwokuba Allah subhanahu wa ta'ala alinako kyabawadde. Abantu kalina bazirina, kalina tuzirina. Naye mulekerawo okulowooza nti mujja kumanyira amaseeka nga muyita mugundira okuba Allah subhanahu wa ta'ala akusituddeko byakusitudde, olina kayumba kali kuyiika emu nolowooza nti ogenda kulinnya ku bantu. Gwe totambula tulaba amayumba abantu ge balina. Gwe twawulirako omusajja omu omusiraamu yagamba nti bwe kibeera nga ettaka baalisinze ngenda kuwa biliyoni 11 nunula ettaka. Abasajja gye bali mu Masaka abagagga, abasajja gye bali mu bifo abagagga nga Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ssente naye nga beetoowaze tebeefuula mukoko kumanyira abantu. Gweyagala kuŋŋamba nti ennyumba yeesinga ennyumba ya Dr. Semuddo. Olidde ennyumba yeesinga ennyumba ya Dr. Semuddo. Abasajja balina ne tebeeraga. Abasajja baasoma, gwasoma diguli kyoba bwa platform ne mutandika okwogera n'ofunayo abo interviewer ne bajja ne bakuwayo ka platform mutandika okwogera ne mwefuula nti olwo wasoma nnyo, olwo otegeera nnyo. Nedda ssebo, mulekeraawo okujooga obusiraamu olwokuba Allah subhanahu wa ta'ala abawadde ssente. Gw'osinga Hasani bulwadda ssente, gw'osinga Haji Matovu ssente. Abasajja bangi bakoleredde obusiraamu, babwagala, babuwa ekitiibwa. Naye ng'ofubutuse ennaku emyaka ng'esatu Allah gy'akuggyeyo mu bantu, otandise okufuula ettabba, otandise okumanyira obusiraamu, tetujja kukikkiriza ekyo kyokola. Tetugenda kusirika. Omusajja Karuuna yali musajja mugagga ng'ebisumuluzo ebiggala kufuluza obugagga bwe bisitulwa abasajja 100 ab'amaanyi abakolamu. Muganda nge Bakaluba, njagala otubuulire, oyina ebisumuluzo ebisobola okulema omusajja omu okubisitula mu by'obugagga bwo. Allah waba yakuwadde n'akwazika ku maali, leka kwefuulamu kuko, leka kufuuka referensi abantu gye bagenda okusigala aba nga boogera kebyo byogera babyogera dda. Kuba waliwo omusajja waffe mu Kawempe yayogera n'agamba nti Katonda yajja n'ebisawo bya ssente, otune tumukwatira mu nnyumba ye ne yeebaka n'asimuka nga ebisawo bya ssente n'abiirabira bimulekera. Olwaleero yafaaliriddawa, oluvannyuma yeenenye n'atereera, naye yatuukako n'okkuba bulooka. Leka kuleega biwawaatiro ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Beera mwewetowaze, omuntu yenna yeetowaza ku lwa Katonda, Allah amusitula. Abantu balina bye bakoze, abantu bagagga, naye lwakuba abamu tebaagala kujja kuvaayo kweraga nti nze nyina kino nyina kiri, abantu basirika. Bamaseeka bangi bogeza kuyita mu maaso, bagagga nnyo, balina ebintu bingi ebyobugagga bingi gwe byotamanyi. Nerekera wa abantu ekitiibwa, wa bamaseeka ekitiibwa, wa obusiraamu ekitiibwa, wa obusiraamu ekitiibwa kuba oli mwana wa seeka by the way. Wa obusiraamu ekitiibwa. Mu famire eyo teriyo muntu aroga nti ageza kwefuula nga ggwe. Si nti wasoma nnyo, tewasoma ddiini n'essasula tewagisoma, naye olwokubanga abantu bakuwadde akakisa, owulidde, abantu bakuwadde akakisa n'obeeranga oyogera ku bu platform ne bakuyita ojje oyigirize abantu ebintu by'okusuubula n'okukola, olw'olowooza nti oli mugezi nnyo. Nedda bambi. Nkusaba muganda wange ku lwa Katonda weekube mu mutima, weddeko ku ngeri gy'oyisaamu obusiraamu egy'obwogerera. Bw'otaakyuke Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukuggyako by'oyina, kubanga ekyo kyangu nnyo eriye. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.